Omutendera ogukulembera ogw'akamalirizo ogw'empaka ez'amasasa ga Buganda gujjiddwa kakawuwo olwaleero era ogumu ku mipiira egizannyiddwa gubadde wakati wa Ssingo ng'ettunka ne Bugerere. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe Ntenjeru amaka ga Bugerere era gugenza okukomekkerezebwa ng'abagenyi aba Ssingo be baguwangudde golo 2-1. Omuzannyi Henry Wamala owa Bugerere yasoose okulengera akatimba mu mupiira guno Shaban Kayongo n'atebera Ssingo golo ey'ekyenkanyi ng'ate Ismail Ramitala yatebedde Ssingo golo ey'okubiri egiwadde obuwanguzi. Abavubuka basobodde oku-executinga game strategy. Tuli basanyufu naye ekisinga okubeera ekikulu nti it's a halfway mark of the encounter. Kitegeeza tulina okuddayo okupreparingira second round ya knockout stage eno. Kuba banasinga kye basinga okuba nga beetaaga kulaba ku kikopo ate ng'ekikopo enagenda ku final. Olunaku lulabika lubadde lwa Ssingo naye omupiira tegunagwa guli 2-1. Tusobola naffe ogenda Ssingo ne tuwandiika ebyafaayo kuba omupiira gukyali open. Omwami wa Kabaka atwala essaza Ssingo agamba obuwanguzi buno butegeeza kinene eri ttiimu ye nga bagenda kubuzimbirako basobole okutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo olw'empaka zino. Nga bwe twabagamba nti omupiira tujja guwangula era ekikopo tukireete Ssingo bye bimu ku bye tuliko kati. Tubalinze ku Sande. Omupiira Katonda ali ku luuyi lwaffe. Kyalina eddakiika 9 ez'okusambira omupiira guno Ssingo. Eno ngibalanga first half nti Ssingo ekyakulembedde bukulembeze. Naye second half nga tugenze Ssingo kisobokera ddala bulungi. Nga bafunye obubonero 3 wano e Bugerere ne Bugerere kyasobola bulungi okufuna obubonero 3 ng'ebujja Ssingo. Omupiira ogwokubiri ogw'omutendera guno gubadde wakati wa Buweekula eyamalira mu kifo ekyokusatu mu mpaka ez'omwaka oguwedde ng'ekyaziza Kyaggwe eyamalira mu kifo ekyokubiri ku kisaawe Kimubende National Teachers College. Guno eddakiika 9 zigenza okuggwaayo ng'abagenyi aba Kyaggwe be baguwangudde golo 1 ku bwereere eteebeddwa Ssennyonga Geoffrey mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri. Twogeddeko n'ababadde ku mupiira guno ne batubuulira nga bwe bagulabye. Omupiira gubadde gw'amaanyi nnyo bwekulezannyo omupiira ne Kyaggwe nezannyo omupiira naye enkomerero ya byonna Buweekula ekubiddwa goolo 1. Neebaza abazannyi ba Kyaggwe mwebale nnyo mwebalire ddala olugendo tulwamenyedde bwereere. Newankubadde bannakyaggwe batukubye goolo 1 ku bwereere naye njagala okwebaza bannabuweekula bonna. Njagala okwebaza abateesiteesi ba ttiimu yaffe bakoze bulungi nnyo, abaana bazannye bulungi nnyo. Tegubadde mu kisa gwaffe okugoba omupiira guno naye nga omupiira gubadde mulungi nnyo. Bakooboolera ddala tutuuse ku kinusi essaawa yonna tugenda ku fayino nga Sande jja tujaba tukyali Kyaggwe tubakunga ffenna tuggweeyo ddala ne bwe tugenda ku fayino kuba kye kiruubirirwa kyaffe. Buweekula byonna tubikoze buno tukakasa gwe mwaka gwaffe. Ttiimu zino zigenda kuddingana ku Sande ejja era ebbiri ezigenda okuyitamu ze zigenda okuzannya oluzannyo olw'akamalirizo olugenda okubeerayo nga lumu omwezi ogujja mu kisaawe Kiham Nakivubo Stadium.